Nyabo. Jebaleko. Richard bakuyita. Ba baby. Muli mutya? Abawano. Abawano. Abeno. Landlady. Neba naye mwami Richard. Ndi wano ndi mubayita sibala. Munango onsonyiwe mbadde eringa nyina byendi mukutereeza. Mbadde otereeza. Mbadde nyina byendi mukutereeza mukeri omanye manjo awo. Mbadde ni mukoza yoza ku bugoye awo ngabo. Oyo engoye zozoza naye nabagamba muteme omukutu wali eri ogutwala amazzi. Kati nagwo oli mukoza ogayiye wase. Omukutu oleka tema omukutu kwa amazzi era twagezaako naye ngigi banga amazzi geregamye wali gonna gajjudde. Nze nkola wanoze kali ngigi sibeera bata baagala kukola. Kati goyozezaamu gataddewo. Nga yiyi ne gakulukuta ne gagenda. Okakasa gakulukuse. Gakulukuse. Saagala amazzi geregama awo munnange. Ate gasobola kulegemawo nsanyusa okukulaba. Tolina kusanyuka kundaba. Mbadde nyanjagala sente zange. Sente? Sente mwe musemba okusasula buli kaseera mukaseera ate muludde okunsasula. Sente nalimanyiza kutuukako dda. Ewa. Sente ziwadde omukyala azikuwe. Mbabanja emyezi ejja. Emyezi 5? Mbabanja emyezi 5. Buli wenzi jano makazi wakanya kunneegayirira. Emyezi 5 ng'ogibanja Richard? Era ne baguna omwezi ne baguganye mufulume mugende. Mazima sente nazimuwadda. Ne mugamba twalira omukyala sente ez'okola ki? Ozimuwe mu mutima gumu kubanga otugumiikirize ebbanga libadde ddene ne omukazi muwe sente ze. Tusobola okusigala nga tubeera wane. Mumpe sente zange saagala kuyiga. Takuwanga sente. Mpa sente zange. Nandibadde ndi wano. Liba naga abantu nga bala. Baguni no mbakooye. Harriet. Wanji? Soko ji. Ndi ku bwangu mwangu mumpe ngende nkole ebi. Mama osonyi wenze. Jangu. Sembera wano mukyala akulumirize nga osembedde wano. Kozi bino sibitegeera. Wakola otya? Sako sente z'omukyala ono zimuwe. Sente weziri. Mba sente ngende. Weziri mukyala Landiro. Kale leeta sente ngende. Weziri. Zimuwe no, kale ziriwe nga tozimuwa. Bannange. Mwe nti ono buli wenzi jampoleza sente weziri naye mba otazimpadde. Azikuwa omukyala muwe sente. Mwami Richard. Kyoba omanya sente weziri. Otubanja emyezi emeka? Kane mbabanja emyezi 5. Otubanja emyezi 5. Tugenda kubisaamu emyaka ngeegi ze tugenda okuwa. Nga za myaka ngeegi 2. Kyoba omanya mukyala Landiro. Emyezi 5 gibalemye okusasula. Mukyala Landiro. Kakala sente zigenda kujja. Muzimpe. Zigenda kujja nga zisuukundiddwamu. Nga zaamuyiika ate nga zigumivu bulungi. Sigenda kujja Landlord bamukakamu. Sente zigenda kujja. Mwami Richard. Kakala. Sente zigenda kujja. Bane mumpe sente zange. Mwami Richard. Sigenda kujja. Ngenda mpita chairman. Mukyala Landlord. Ngenda ita chairman. Nkusaba nze gwoba oyamba. Mbasonye emirundi emeka. Yemba yambye emirundi emeka. Buuza mukyala wo buli wenzi jja wano. Awoza zigomeda zikuwa naawe. Mwami Richard. Nkugambye sente gwe toka wabula mwesorting. Sente zigenda kujja. Mwesorting mwe babiri. Kampita chairman. Zigenda kujja. Njagala muve mu nyumba zange mu. Zemba buli. Gwe sente waziteekawa. Mwami Richard kakana. Sente zigenda kujja. Biki byogere zigenda kuvaawo. Okimanyi nti nasiga ensigo. Wasiga ensigo? Ku ttaka lyawo. Mu kyaki. Wakola ki? Mu kyaki. Nasiga ensigo era byebirungi bibino era byatandika ddano. Naye ali tutegeera bulungi. Ntegeera baba. Otegeera bulungi. Mwami Richard kyenkunnyonnyola kyekyo gwe kakana totya. Wabula singa omukyalo yakomawo ne chairman wano. Sente nazisiga mu kyaki. Ekisooka musumba yali alwadde. Wali ku kituuti wennyini waggulu ebbaati lyali likola kinga watonya amazzi. Ne musumba kennyini yali talina mmotoka. Nenkwata sente ezo nenziwaayo. Nze nyine mmotoka. Musumba yagamba naffe Katonda ajja tuwa emmotoka eyaffe. N'ekiki? Ate no omanyi ne sente za Jona nazo nakola ki? School fees naye namuwaayo kuba abaana ba Musumba bali tebakola ki? Bali tebasoma nga babagobye school fees.
Musomba n'atugamba naffe Katonda abafa ajja kukola ki ajja balabirira ajja baweerera. Gwe nze nabiye abaana ba Musumba nze mbalwa school fees aba Musumba Katonda ajja tuddiza abaffe nabo agenda baweerera. wawulira ebintu by'oyogera wawulira engeri gy'oyogera Mwami Richard bye nkugamba bituufu byebyo. wabula nfiira Mwami Richard chairman wano nedda bano bafurume ono omukazi abantu bamukabira kutasasula sente z'abantu alidde looni z'abantu azimazewo ku kyalo omumanyi Mwami Richard be bano bennyini Mwami Richard bulijjo bamanyi mbamanyi ono omukyala mumanyi mukyala we mumanyi nga bwe nkunnyonnyodde Mwami Richard jangu zino zigenda kujja zikubisiddwamu Chairman. zinazisuukundidde Mwami Richard wangisibu obuzibu buliwa obuzibu chairman mulezi lwaki temwagala kusasula sente z'abantu sebo twagala kusasula sente njagala olisasula sente naye obuzibu bwa mukyala sente nazikwata nezimuwa zonna kati ziriwo lwaki olimba lwaki obuzaabuza nedda sikubuzaabuza yaziteekawo sente nga abyanyonyola nange singa mugenda nabikunyonyola toyinza nabibitegeera kubanga nge sibitegedde mukyala Richard wanji mukulu chairman jangu maama jola jangu onyonyole jangu kubaza ebintu sinaa kubitegeera bulungi nyabo sente wazifunye yaŋŋambye zigenda kujja zikubisiddwamu zisimanya ziggumiddwa mbuzisuukundiddwa ono bibiki mbagenda kumpa emyaka egi kati agikuwe sente weeziri agikuwe zennonye kwata sente emyaka ebiri gyogambye muwe kimuwe mukulu chairman omukyala ono namugee nti sente zigenda kujja essaawa abe zigenda kujja mugumikiriza okimanyi nti noolidde looni ku kyalo zimazeeko abantu bakooye bakubanja buli omu akubanja abadde akimanyi ono bbaawe obadde okimanyi looni ng'oziryawa ebisango mu ofiisi miyitirivu gyoyo omukyala looni ng'ozirya otya looni ng'oziriira ki Mwami Richard amba nange kyamaani ono omukyala gwola buli kimu nkimuwa wano Kakati bannange. buli kimu nkimuwa wano buli kimu nkikuwa wano simanyi naye njagaza ki maama Jona simanyi kyemugenda kukola Mwami Richard mu buwombeefu obungi saagala nnyo tusasamaze kitundu mufulume ennyumba y'omukazi mukulu chairman kati simanyi bagenda bakuleke mulinamu ku bintu ye mu nnyumba mu mukulu kyamaani nsaba mumpulirizeeko nze naye mukazi gwe mukulu chairman nkwegayiridde munnange kati kyogenda okukola simanyi kibi kyoge oyagala bakole batya bakulekere ki mbayinaki mumulekere bimulina muntu ebintu ebikalu mumulekere ebikalu Ewe banaleeta nga baggulire. ewe munaaleeta nga babibawo ate mba mukulu bawiike chairman munnange Mufulume mu nnyumba. mpuliriza nedda Mwami Richard, Mpuliriza. Mwami Richard, siina bwanyiza kati ate gwe si gwasasula ennyumba gwe siina kyenkwagaza kyamaani gwe siina kyenkwagaza kati njogera n'omukulu we gwasasula bwe yasasula njogere no nze sasula kyamaani kale kakati mukulu Yes, kati fuluma ennyumba y'omukazi kubanga ekisusse tugende wabula gwe tugenda bambi mufulume naye mukwegayiridde kyokka kyokka kyekyo ebintu babirikemu kandete kufulunsibebwa bawadde wiikendi naye omanyi ennyumba tevunda bafulume n'ebintu byabwe ojja kufuna omupangisa omupya nfiirwe nti emyezi etaano totawaana na bano tobonaabona na bano Chairman. ennyumba tevunda Mwami Richard mufulume ennyumba totawaana kyamaani kamuweeko omwezi Bafulumye. kyamaani kamuweeko omwezi mukulu chairman kyamaani kamuweeko omwezi mufulume ennyumba y'omukazi wabula gwe tuyingire onyonyole sente baziteka mu kyaki ye mukulu Richard kati tugende ku kyaki gye tuba tusula tugende ku kyaki gye tubeera tusula Mwami Richard kiki kyaki ebanzigale bagigulawo ku overnight ne ku Sunday bagobayo buli muntu yena tekyali asulayo overnight yokayoka nakuvuni ne ku Sunday wabeerayo service wabula mukazi gwe situka kati tambula ogenda tambula onviire ogenda onviire Mwami Richard mbala emubiri ng'otambula onviiridde kati ndagewa mugende mbala emubiri ng'otambula onviiridde nange siina bw'oba toyagala kuwulira buzibu tambula ogende wano toddamu n'oyingira nkubuulira Mwami Richard mujja kuddamu amagezi kiki kwegayiridde bambi tongoba tambula ogende ku kyaki gyewateka sente tambula ogende ku kyaki gyewasiga ensigo tambula ogende ku kyaki gyewogulira musumba emmotoka yanguwa sukulu fiizi w'omwana wange tambula gy'oba ogenda osiriwala